ate ne mukwano bange bambi bali I know you worried about me nenjamba gumye nti teri kyamu mu kyenkola nibyetulwanya si byange by'abaana ate n'abaana bajja birekawo n'abalaba bisigalemu kati onsi situation temucraftingawo mbeera. Dr. Jose Chameleone avuddeyo munnange kyaddaaki avuddeyo ku lugambo olutambula wakati we ne mukyala we Daniela okusayininga munnange ate wuno nno agambye ekiraamo esayidi eno ngenda kubeera nga mbikutuusako munnange agambye n'agamba nti nno ebintu munnange byalina by'abaana ate nabo bagenda kubirekawo naye nno byengenda okubeera nno nga nkutuusako ku maaso awo ye ng'ate John Black alese munnange albamu byengenda okubeera nga nkubuulirako kaawo kw'ossa ate n'omukyala munnange ate Daniela Atimu omukyala naye wuuno munnange abadde akakasa esayidi eno byengenda okubeera nga nkubuulirako ko maaso awo kakasa nti no subscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo naye nno mu byonna by the way amawulire agakyagenda mu maaso munnange ate okutambula ge ga Chameleone kw'ossa ate ne mukyala we Daniela kakati nno agambye n'agamba nti no lwaki mulwanya munnange ate bye nnakolera ebintu munnange ate bye nnakolerera by'abaana bange esayidi eno n'agamba wali nti nno enjawulo nti nno eriwo baagala munnange nti nno asayininge ekiraamo esayidi eno naye nno agambye nti n'amateeka we ganaaba gatuuseeyo ajja kisayininga esayidi kati ate ne mukwano bange bambi bali I know you worried about me nenjamba gumye nti teri kyamu mu kyenkola nibyetulwanya si byange by'abaana ate n'abaana bajja birekawo n'abalaba bisigalemu kati onsi situation temucraftingawo mbeera biri byabwe si bwe kiri yankodre difference ekiri bulwaki nkifunamu problem nti baagala nsayininga ekiramu ng'ate nkyali mulamu mateeka bwe ganaatutuusa eyo nakyo tujja kisayininga nze saakolerera kintu kyona nakolera life yange n'abaana bange ne whatever temuwalinga nti bamutwalako ennyumba bamutwalako amaka no byonna byabwe nze imanya singa signing out right now ayita bamayanja netutuula netusalawo kati ekyo omuntu yategeera ensi bakiyita vanity biggwawo mama nebyalwadde sibibye siba abba byabali baawo n'abali beerawo n'abali ddawo I side out gwanyiigidde nkubira essimu kuba kyali bamwe omusinga okunyiigira wayogedde bubi nakoze kati ze naakola atya nze njogerere wange mumwogerere eno ku kitimba mugambe ensi yonna nti ze sirina stress sirina trouble nakolera abaana bange era nwanira bange nga nooli bwalwanira abaana be bwe biriggwawo tulikola ebiki ebira ate mbakuba biliyonera ebyembawa nali byongedde kate bwe ndivuga biliyonera era nja bongera n'ebisigaddewo you understand me sign out Mr. Chameleone. Bw'atyo Chameleone bw'abadde munnange addamu esayidi eyo era ng'agambye n'abagamba nti no nedda temutya nze ndi munnange ate kkiriya nnyo era nga bw'owulidde munnange nga bw'ayogedde mwana muleki munnange ate Chameleone esayidi naye nno nga wali Daniela Atimu avuddeyo ko wali nassa obubaka munnange ate ku mukutu ogwa Instagram kw'ossa ate ne Facebook n'agamba nti nno akaseera bwe kaliba katuuse ojja kufuuka munnange ate omuntu ow'obuvumu ojja kubeera nga weekolera munnange ekyo ky'oyagala nga tosabye lukkusa lwonna kuva eri muntu munnange esayidi. Daniela Atimu ye ng'alaga nti nno munnange ye alaga nti nno ye asobola munnange ate okwekolera munnange ate ky'ayagala nga tafunye lukkusa kuva eri muntu yenna muganda wange era ky'ova olaba nti nno agamba nti nno ye yeeyagala ali munnange ate mu life ye yeeyagala okkamulako obumazi. Omukyala Daniela Atimu era nga bw'olaba munnange ate post eyo ebadde tradinze ku mukutu ogwa Facebook esayidi eyo bw'atyo nno bw'ali munnange ate mu kweyagala omukyala Daniela Atimu munnange esayidi naye nno jjukira nti nno bino byonna bigenda mu maaso jjukira nti nno navaayoko wali ne nkutegeeza by the way ne nkutegeeza ne nkugamba nti nno Daniela Atimu newankubadde nti nno tebali bonna na Chameleone. Daniela Atimu ye ali wali munnange ate mu America. Chameleone era nga munnange bw'olaba ebigenda mu maaso tebali bonna
kakati nno byebyo munnange ate bikyagenda mu maaso. Omukyala Daniel Atimu kw'ossa ate ne Chameleone nga bw'owulidde munnange ate mu bubaka esayidi. Kakati nno kankwongereyoko wali John Black avuddeyo ku munnange n'ayanjula alubamu ye. Alubamu eno eriko ennyimba 15. Ndabyeko ko wali by the way nga ku nnyimba ezimu akozeeko ko n'abayimbi ab'enjawulo okuva emitala nga wali mu Nigeria akozeeko ko n'omuyimbi Skels. Yo, what's up, Africa? It's your boy John Black, the African boy from Uganda, East Africa. I've been in the game since 2018. I've been releasing singles. I've been selling out shows, doing concerts in the country and outside the country. And I'm just here to appreciate my fans. But they have always been asking, about the album, when I drop in the album. And right now as I'm talking, yes, I want to let you know that I'm done with my first album in the industry, my debut album. It's called African Boy to the World. It's a story of my life. Whoever listens to my music, they fall in love with my voice first. They be like, bro, you got a unique voice, a unique style. Of the album, I already, had some tracks doing well, like Commander, Cross to Nigeria, Tanzania, UK, and on this album, we managed to get a remix from, the baddest from Nigeria. You understand? So, hope you guys enjoy it. African Boy to the World. I love you. Peace and love. Thank you for supporting African music. You know what it is. Aya boss. Nkugambye nti no alubamu munnange ate ya Tabbu Okamala ennyimba 15 muganda wange tosaanidde kubeera ng'ogisubwa genda kati kasita obeera nga tonnaba munnange ate giwolerezaako osobole munnange ogimanya esayidi eyo alubamu y'omwana mulenzi ono munnange ate John Black. Bwenti leero bwe mukyekinzeeko actually ngenda kubeera nno nga nkomawoko mu maaso awo kakasa nti no subscribinga kosa ate n'okulayikinga video.